Oba otandika okukola olina okusalawo either onoonya ssente oba onoonya mugagga. Omuntu yenna asobola okufuna ssente. Bano abaana bawulira nti akubye eddiiru oyo aba afunye ssente aba tafunye bugagga. Waliwo wakati w'enjawulo wa ssente n'obugagga. Obugagga butambula n'ebintu bingi. Obugagga butambula n'okufumiitiriza, obugagga butambula n'obukkakkamu, obugagga butambula n'empisa, obugagga butambula n'obwetuwaze. Kati abantu abasiga ero ojja basanga era mwegayirire nnyo Katonda nga wooba omusaba. Omusaba obugagga tomusaba ssente. Ssente zireeta amalala. Ssente zireeta buli wolaba omuntu nga yeekuliza nnyo ku banne baawangaaliramu. Manya kibayita okujooga ebyo. Manya oyo alina ssente talina ki? Talina kuba obugagga bakola bukole. Ate obwavu kintu kibi. Ffenna tumanyi ssente banoonya nnoonyi. Tewali muntu asobola kuyita mu ttanuulu kufuna ssente na bugagga ate n'azikanyuga n'omulaba nga atandise. Ekyo tekiba kya bugagga. Ekyo kikolwa kya muntu just alina ssente. Kyova olaba ebiseera ebisinga ssente ziggwawo naye obugagga tebuggwawo. Nze obugagga bwange nga hamu temulimu nakivubono gwe nnyina nti amaka g'ensulamu nti oba zamutawaaza. Ebyo bisobola okukeera ku makya ne biggwawo nga olaba Katonda watugezeza n'obulwadde bwaki bwa coronavirus. Newe embeera nnyina embeera gye nnyina ey'okufumiitiriza ku buli kyenkola n'engeri gye neetwala mba nsobola okuddamu n'ennoonya ebyo. Gwe singa bakwata ebintu byange bye nnyina ne babikuwa ssaawa eno ofuuka mugagga. Hamu ayawuka nnyo n'ebyo muyita ebyobugagga by'ayina. Hamu mulala n'ebyobugagga biki n'ebya ssente bikola ssente birala. Era bwe mbikwata ne mbikuwa olugwa baafuuse ki? Naleka kula ekirala era bwe bikwata n'obimpa. Era mpola mpola nzirayo ku ziwansanze nazo. Nanti kibayita ssente, ssente ziggwawo. Kyova olaba nze nnoonya bugagga nze sinoonya ssente. Era okonyeko wali kabadde kalukwakwayo simanyi bw'ogambe kizimbe gundi oba gyensula. Bw'oyogedde gyensula kaboneka nkona mangu wano nti si yono omugagga yayina ekizimbe ekyali kiyingiddwa ennyanja. Ebyo bigambo by'abantu. Bwe tunaba tufuna obudde nja kukutwala ewange olabeyo. Naye ate ng'era olwose kirungi n'ombuuza ekintu ekyo. Omuntu yenna anoonya obugagga ne bino wammanga birindirire. Omuntu Katonda waba akusaasidde n'akuwa ku ssente abantu balina okuwalana kuba kye banoonya naawe kyokola ki ky'oyina. Kati mu fitina abantu bakukyetekako ebigambo bakola ki naye olina okukolesa okufumitiriza okw'amaanyi okulaba nti wakomodatinga embeera eyo. Obusungu si kyakufumiitiriza kyakulowooza. Abantu balina okwawula ebintu bibiri wakati w'okulowooza n'okufumiitiriza. Era nabadde nabagambyemu nti kyova olaba nja kuwa example y'abasomesa bannaffe abatusomesa ne tugaggawala. You'll find that teachers and professors are the most knowledgeable in our societies. Abantu bano be bakyasinza okubeera ne kye tuyita okumanya. Naye despite the fact that they're the most knowledgeable, they are the least prosperous in our societies, or least successful. Why? Because they are merely limited to knowledge, but not wisdom. Wisdom is the ability to practically apply the knowledge you know towards actual individual prosperity. N'obiteeka mu nkola. Amagezi oba togatadde mu nkola tegaba amagezi. N'olw'ensonga tusobola gana nti omusajja oyo mugezi nnyo lwa bwavu. Kuba obwavu n'amagezi wisdom kati mu luzungu mutayinza otakiva bulungi. Naye omuntu alina obutakoma kulowooza bulowooza na kumanya wabula n'agenda mu kufumiitiriza. Naye kirabika mu ssomero wasoma nnyo psychology. Kubanga awontutte nja kukifunza bufunza. Haji Hamis Kigundu gye bagamba ennyanja gye yali erumbye ge maka ge tegaliko mutawaana yali mpaana buwanana yokka. Z'amaka gange galiko tuyita amaka waliwo ne kyennazimba wabeera amaato. Levels zaalinnya eri wabeera amaato. Nenze wembeera ng'omuntu
Polevu zalinye eggwanga ddamba amaka gange tegalina mutawana nja kutwalayo ogalabi oli niyanziza nnyo invitation bwe tugendedde wali nyina we mbadde nkomye olina lw'otajja ku program wali osubira okujja naye kye twali twebuuza tyali kya omuntu asobola okutandika business n'akoma business ne bagisikira emyaka n'emyaka n'ofa mutabani wona adda ku business n'avaawo abazzukulu ne bajja sajja bakola benzi bakola ebintu bingi nnyo nga tukyebuuza gwekyali mu myaka mito olowooza kye kirina okukolebwa munnayuganda okukola business brand esobola okubeera wo emyaka n'ebisiibo kyensobola okunnyonnyola ku ekyo abantu abasinga mulina okwebuuza nti lwaki abagagga we bafa oba abantu abalina ssente bafa ebiseera ebisinga ne balekera abaana ssente zikola ki ziggwawo ensonga eri emu nti in business it's all about management of incomes and liabilities. Taata wayinza okuba nga yeewola ssente naye nga ssente zino zajja mu kizimbe asasula amabanja gola wazikulekera nojjamu ng'olya buki ng'olya buli mudde ekizimbe bagenda kuba kikola ki kitwala so kyova olaba nkubira omulanga abazadde nze nagambye nakulira mu famire ennungi era neebaza nnyo taata wange ne maama wange agisiga waluuna n'ajja tinakayiza jaliya okunkuza obulungi okunjagala ennyo ate n'okunsomesa the basic principles of life lwansonga abazadde abasinga baleka abaana naye nga tebalina integrity esobola kumanaginga incomes and liability yo omwana alowooza nti taata alese ssente n'avuga Range Rover alowooza ate era nga abaganda bwe bagamba nti towa muntu kyennyanja wabula muyigiriza okukola ki okuvuba kati bwe bugagga kyenagambye nti obugagga tebabusikira osikira ssente naye tosikira bugagga ssente ziggwawo naye bugagga tebukola ki kati olina kusala amagezi gakuuma ssente zosikidde abaana olina bateekamu ndowooza ya bugagga nga bwe nabagambye bammanga nti obugagga n'obwavu byonna bitandikira mu bwongo omuntu nga tannafuna ssente oba bugagga mu bwongo alina okusalawo n'alongoosa obwongo oba bugongo bugagga oba obwongo buki bwavu ate obwavu si kibi kuba abantu bayinza okundaba wano nga njoga ne bagamba nti ate hamu ayogera bubya obwavu si kibi kuba obwavu this is a temporary state omuntu aba tannafuna buki bufunyi oyinza okuba nga saawa eno oli mwavu lwakuba nga wazaalibwa mu famire enjavu tewali yavudde bakola ki balaga kyakkola oyinza okuba nga oli mwavu ng'omulimu gwe bakusasula nga bakusasula mpola nga tebakusasula ssente zisobola kukola ki oyinza okuba nga oli mwavu ng'abantu b'owangaaliramu embeera zaabwe n'ebirowoozo byabwe baavu tebazimba nga n'omugamba nti kankoleka bizinesi gundi nedda oli gundi yagwiraawo ono kati ne babeera kuga nga tebakuzimba n'ebintu bino wammanga kasita bikyuka naye nga byonna bitandikira ku ndowooza ebiseera ebisinga kuba n'omwana gwe bazaddidde mu famire nga njavu wabeera n'ebirowoozo eby'obugagga kuba tosobolaga nti ndi mwavu lwakuba ne kitange yali ki you are not your father kitege omuntu yenna asobola okukola ki okugagga ne tulina okuyiga okwekiririzaamu tulina okufuna emikwano emirungi tulina okukkiriza okweteeka amatega kye bayita risk tulina okubeera ne focus and vision tulina okuba ne personal responsibility ng'abantu ate ekikulembera kyonna tulina okukkiriza mu kwogera kwa Katonda. Waliwo omuzungu omuganda omukyayita kibayita ekyobugagga obw'empanattukira bwe bugagga obugwawo obugwi gumpadde emirandira gya mukadde waffe ow'enkima nti mirandira egyo munywereza byokola naye olaba abantu na Uganda tebalabanaga nti ono nga zimu zimuguddeko obigo olwaleero abantu abafaana naye batafuna ssente zifaana bwebito lowooza tebagayaaza omuntu abadde akola yinga akoze emyaka mingi nnyo n'agamba gundi atalina kyakoze ng'ayiseemu n'abeera bulungi. Era ekimu ku bizibu bye tusinga okuba nabyo mu ggwanga lyattu Uganda is that cheap deal mentality. Abaana abato baffe balowooleza nnyo mu ddiiru. Bano abavubuka abavuddeyo ne bakwatakwata ku ssente balowoozesezza abaana abato nti obulamu obwo tebulina okukola ki okutambula. Ate ngo obugagga bazimba buzimbe nga bwe bakuzaala n'oyavula n'otambula n'odduka. Kati abaana bakkiriza ze mundeetereyo omuntu omwe yali afunye ssente za ddiiru
n'abeera ng'awangadde nazo sente za ddiiru teziwanga. These are short term excitement, you know, they come lutemya lwa liiso nga ziweddewo kuba lwa nsonga easy come. Tosobola kubeera na busobozi bumanaginga na kumaintaininga sente z'otaakola ng'afuna ki infune. Era nze up to some extent ngamba nti sente za ddiiru mbi nnyo ku muntu abadde yezimba obuki obwezi kuba zitta ebirowoozo ne future. Kuba omuntu afunye sente za ddiiru ne ziggwawo ebiseera ebisinga taddamu kulowooleza wansi gye yalitandikidde, aba alowooleza waggulu. Ate ddiiru it comes once in a what in a while. Kati kyova olaba n'olabanga bavudde gye badde bawangaalira babasojja. Ddiiru money is not good. Abaana baffe tubayigirize kukola na kunoonya bugagga si kunoonya sente.